mwebale nnyo mwebalire ddala munzikirize mu kiseera kino mpite Honorable Kalwanga ate era nga naye yali paati ku Buganda Kokasi eby'olukuŋŋaana bwe ayanza nnyo okungubazi munnanga ate era wamu bakambaati bannanga naye akusaba muganda wange ate mukama wange Nyanja Ssenyonga ne Kiwanda na Kulule kale n'okusaasira okw'enjawulo eri abo bonna bonna ensooka ddala ab'enju abo n'abawangadde ne Kato mukama wange eyawummula ntulamusiza nnyo era bwe bakijja tuzikirako Kato Lubwama naye mbadde kusaba nga sinataka zinaaluka ate ojje obubaka obusinga Kato Lubwama naye n'abantu be nali nabo bonna ku lukiiko olukadde Kato Lubwama tweyali ye n'atoodawo ekifo ekyo era mu ngeri ey'enjawulo n'akikola naye njagala okwebaza ennyo abakulu bano we bali mubalabye Saaya Temulanda eyali Falisi Florence Namayanja nga yeteruse mu bitale kati meya wa Kampala City w'Amasaka alwanirira ennyo Obwakabaka bwa Buganda ng'akola ebyo ebigwanidde era eby'ensonga kyengenda omuyigako kiri kimu yaŋŋamba tolumanga omukono gwali gukulisizza naawe ali wano weegendereze nnyo mu ntambula zo bw'obaanako omukono gw'olaba nga gwali gukulisizza togulumanga meseje eyo yagimpa naye ndaba ng'ekikoledde bakama bange ababaka palamenti abava mu Buganda naye okwebaza nti ekiseera bwe kyatuba batufuna ekizibu kino nga bakubira omulanga n'atuka mu mukama wange Muwanga Kivumbi era ne mmako contribution ez'enjawulo ze mukoze njagala okwebaza ennyo ennyo bakwata miliyoni 12 ne muzimpa ne ziyambako ku mukulu waffe ate muganda waffe Muhammad Nsereko ezo ne zimuweereza zimuyambeko kuteekateeka ate ne mufuna ssente ez'enjawulo 5 ne muzimpa nziweeyo lwa maama waffe zimuyambeko nja kusaba ssente ezo zimukwase miliyoni 5 ate era waliwo ne ssente endala zitwegaseeko zonna tuzeebaza mwebale nnyo mwebalye ddala kitalo nnyo kya muganda waffe kyasinga okwesaaza essaawa eno kwe kumusabirako mumusabire byonna ebyamusobako Mukama Katonda amusaasire nze Charles David Kalwanga mbadde omwanika kubale bwe twatuuse okuwaayo ffenna ababaka abaawummula n'abapya twawaddeyo njagala okwebaza ennyo ababaka ba Buganda abaliyo kati ekyo kye kyatuteesaawo Buganda Parliamentary Caucus mwebale okujja mwenna abawumuze nammwe abakyaliko Maama Ann Mukama ayongere okumulya naye Kato Lubwama bamwogeddeko mingi naye ebituufu byereere olwekyo twagala kwebaza Maami Nsereko abaddewo ku lwaffe kubanga bw'obadde okuba essimu ku ssaawa 7 n'agamba ndi b'okrisiyanse nikumala kulya kiki kya misana naye namukubira ekiro ku ssaawa 2:45 gwolwo lwafa era yali ayogeddeko ne Muhammad Nsereko nabadde nsubula nnyo okusubwa munyagwa olw'essomero gye babadde bamutudde naye twebaza nnyo abamuyambe okuva mu ssomero eryo n'embeera yonna asobole okubaawo okuwerekera Kato Lubwama mwebale nnyo mwenna tetuyinza kumalayo bintu byonna ku Kato Mukama abagumye ate amuwe ekiwummulo eky'emirembe wangala nnyo bafeeka ba Buganda mukkirize omuzindaalo mutambuze bwentyo webaleganyiza nga abakulembeze abava Mawokota ne Mupigi obubaka bwaffe butuusibwe muto wange Enkuba Dr. Hidaman Honorable Hilary Kiyaga ye tuwaniriza mu kitundu kino wadde embeera nzibu nsaba akazindaalo kakwase Hilary Kiyaga Honorable nemanyira zenamboza wana kayongerako naye nze nsaalibwa ku kyalo kino
half a kilometer okuva eri Kato. Kyetuvudde mu buvumu okuwa Kiyaga ono w'amaanyi nnyo mu Parliament era njagala mumulabirenga ddala. Mu ttiimu ya mupiira yagenda ewuwa emirundi ebiri ng'olwo ayagala bakyusa obukulembeze bwa State Council nga Seggane we yabeerera akulemberera State Council Football Club. N'agamba nti yamulaba nga musajja wa magezi naye ate nga musajja muwagizi nnyo wa Kampala State Council. N'olwekyo ekitibwa Bidandi Sali agambye tasobodde kujja naye atuusa obubaka bwe. Njagala kwogera ebigambo bibiri byokka bye njigidde Kato Lubwama. Kato Lubwama agasse buli wandooza yonna ebyobufuzi wano. Abalala babadde bamwogerako nga munnakatemba. Naye Kato Lubwama nga munnabyabufuzi ffenna atugasse. Wano we njagalira okugamba ti ffenna Bwana Luluma abali mu byobufuzi naddala abali mu opposition tukimanye nti ffenna buli omu alina ettaffaali ly'agatta ku byobufuzi wano. Kubanga ababadde tebakkaanya na Kato Lubwama olwaleero bw'olaba abawagizi bano bonna abali wano kitegeeza nti abo senga obadde tokkaanya na Kato Lubwama obwonna obuwagizi oba obufiiriddwa. N'olwekyo njagala kkubiriza buli munnabyabufuzi ali wano ate naddala ffe aboogera nga tukozesa emikutu gimugatta bantu nti bw'oba nga tokkaanya na mwami Kato Lubwama, bw'oba tokkaanya na Sadaamu Gayira, obutakkaanya obwo tobutwala wala. Kubanga Sadaamu Gayira ayinza okuba n'abawagizi bangi nga Kato Lubwama baalina, ate nga bw'ofiirwa Kato Lubwama n'obuwagizi obwo oba obusudde. Kamalirize basebo ne bannyabo n'ebigambo bino Kato Lubwama ye yabiŋŋambeera. Mbadde mbyogera buli kiseera. Kato Lubwama yaŋŋamba nti yeegomba nnyo abantu b'omu Western Region. Kato Lubwama yaŋŋamba nti yeegomba nnyo abantu b'omu Western Region. Yaŋŋamba nti abantu b'omu Western Region bakola ttiimu bbiri. Bakola ttiimu eri mu gavumenti ne bakola ne ttiimu eri mu opposition. Kato Lubwama nga bw'aŋŋamba n'aŋŋamba nti ku mulembe gw'Obote abali mu gavumenti ab'amaanyi barwanya Rare, barwa Kasisi, Babutagira, barwahayo tibirondwa bakanyomozi nga be bali mu gavumenti y'Obote. Kyokka nga ate abakayana okugijjamu be bakaguta Museveni, nga be bakanwa nayo Salimu Sale, nga be bakayihura, nga be bajjakayirima n'abalala. Nanga nti naye neeno bwe yajja era ab'omu West ne bakola ttiimu bbiri. Ne bakola ttiimu emu ng'ekulemberwa Babiraaro, Babesigye n'abalala. Angamba nti abeegomba nnyo. N'aŋŋamba nti naye Abaganda yaŋŋamba nti kye bakola buli ajja batema mu ki? Kaakati Kato Lubwama abadde n'obuwagizi buno bwonna naye ng'abayinza okubutta baki? Ku social media toyinza kuwulirako mu kyoli ng'ali ku muntu avuma. Ku social media kizibu nnyo okuwulirako Omunyankole ng'avuma gwatakkaanya naye. Abasinga ku social media okuvuma baki? Baki bannange? Ate bavuma baki? Bavuma baki? Oli n'avuma Katikkiro n'amuleka wali, n'akwata Bobi Wine n'amuleka wali, n'akwata Kato Lubwama n'amuleka wali. Bonna abakikola baki? Bali bannaffe ne bwe batakkaanya bo bagenda ne batula Samu. Basebo ne bannyabo mu bitiibwa byammwe mbalamusiza mu linnya lya Mukama Katonda w'ekitiibwa. Mufunze njagala kusaasira famire tandika ne mukyala wa Kato n'abaana n'abazadde mwenna babadde akola nabo emirimu egy'enjawulo. Tubadde tukola naye emirimu egy'ebyobufuzi Kato Lubwama bamwogeddeko ebintu bingi naye
wabadde palamenti awadde mu gavumenti yaffe FDC nga ye minisita wa culture ne performing arts mu gavumenti eyo nze nali namba 2 nga nze chief opposition whip. Njagala kumwebaza obuweereza bwonna bwakoze n'okumusabira olugendo lwagenzeemu alutambula bulungi. Ekigambo ekimu kye njagala okubagamba mwenna abali wano, kati omu yatugamba ekizibu ky'abaddugavu kukyanga Kato afa ebigambo bingi. Ekizibu ky'abaddugavu, they centralize marginal issues and marginalize central issues. Bamukulidde bulungi. Abaddugavu, they centralize marginal issues and marginalize central issues. Tereze mu Luganda, ensonga esinga obutono abaddugavu be basuza tebeebase ate ennene ne beebaka ne beegoona. Bino byonna bye tulimu okulwana kukyusa gavumenti tuliddewaga omu ku bantu ba artist bwesinga okwagala ennyo kyalisenkubuga esiyaasa ng'agamba nti sente za gavumenti tugenda zivaako. Gavumenti terina sente nga kigamba ne Museveni nga tuli ku leediyo emu. Sente zammwe mwe bajjako omusolo ate bamala bajjako omusolo ne mugaa nti sente za gavumenti nga yaziggyeewa. Zino sente mmwe buli omu ne bw'oba tolina bakusoloozaako ati sente bakatwala. Ngeri bampadde akadde akatono nga tuli bangi. Kyenjagala okusembyayo Kato Lubwama epolitiki gye mbagambye. Nsonga ki Kato Lubwama z'abadde alwanirira okuziika? Tugenda kumuziika naye zirina okusigala ku mitwe gyaffe. Era ezo bwe tuzituukako tubeera tufunye obuwanguzi. Twabala byobufuzi mugenda ne mulwana ng'omuntu alowooza nti mulwanirira ye naye ng'ate mulwanirira nsonga. Kyova olaba olwaleero Ssemugenzi okuba nga yakulembedde olutabaalo ekyala osanga nga nsereko. Ensonga ze zitugatta ewamu naye si bantu nti olw'okuba akulembedde Ssemugenzi kati ate yakuusa ekikulu. Yanya okubeebaza ne famire okugigumya nga tuyita mu nsereko ono. Ffe tetugenda kukoma lwaleero. Nze leka nja kuba tumobilizinga bwe banaaba bakitusobola okuyambako famire tusobole okugiyamba mu kaseera akatali kakuŋŋaanya. Kuba balina okumpuliriza Katonda mulungi abeere nammwe.